aya base ye mukyalo gwe bayita Even Lago nga bw'osobodde okuba ate nga omuwulira ndowooza mule gabadde gatambula nga muwulira Even Lago ali mu mbeera yokuba ate nga asaba buyambi kawash asobola okuba ate nga ekolebwa abajjukira obulungi yali ku Papa Sport era kigamba nti miliyoni zalinga 6 ezali mu kashi basobola okuba ate nga bakuŋŋaanyawo era nawulirako nga bategeeza Even Lago ategeezeza akadde kana ali mu miliyoni nga 7 ze yakafuna yeetaga miliyoni 205 okuba ate nga afuna ensigo empya mu mbeera eno esobodde okuba ate nga wazizeewo obutakkaanya wakati wa yali bbaawe omukulu gwe bayita Teacher Andrew Sekisonge era nga kigamba nti omukulu ono baali mu mukwano n'omukyalo ono era nga obuzibu bwonna bwe buviiridde mutabani we gwe bayita Fred Kasaavu abadde abatera okulaba Even Lago n'omwana oyo omuvubuka ye mutabani we kati omwami yasobola okuba ate nga muzaalamu mu mbeera eyo asobodde okuba ate nga avaayo n'akuba emmeeza omuvubuka ono mutabani wa Even Lago gwe bayita Fred yasobola okuba ate nga agamba nti ye ensigo ajja giwa maama we bw'obanga yeggwe ojja kumpa ku ndowooza yo munnange ye mutabani wa Even Lago yagamba nti ensigo ajja gimuwa taata wa Even Lago omukulu omwami ono eyali bba eyazaala omwana amugambye togeza n'ogimuwa maama wo ne bwe tuba tuzzeeko ombuntu embeera eno eryeta Even Lago yagamba nti omwana abudde bwonna omwana agenda kuweza ndowooza myaka nga 18 era nti yasobola okuba ate nga bakola test bagamba nti ensigo y'omwana ntuufu esobola okuba ate nga egenda mu maama we naye ono omwana muto Even Lago byaliddeko abiridde kati bategeeza bingi nnyo ebisobodde okuba ate nga byogerwa Even Lago asobodde okuba ate nga kati waliwo akatambi akasobodde okuba ate nga kafulumye obwedda kasasaana ku social media ez'enjawulo nga balaga obutakkaanya ng'omwami ono Teacher Andrew Sekisonge bayawukana n'omukyala gwe bayita Even Lago nga kigamba nti omukulu ono yali anywa omwenge ng'akuba Even Lago era yali amusuubiza n'okumutta mu mbeera yasobola okuba ate nga amukuba bubi nnyo ng'amusuubiza n'okumutta amuziike ewaabwe kati Even Lago kwe kuba ate nga adduka e Sudan kwe kufuna omusajja gwe bayita Tone Lago kwe kuwulira erinnya lye bayita Even Lago omusajja omusudaani oyo yasobola okuba ate nga agwira mu mukwano n'omusajja omusudaani yalina ssente nnyingi ennyo wabula okwawukana n'ono omusajja yali amuzaalidde omwana oyo gwe bayita Fred agenda omuwa ensigo kati omusajja agambye nti omwana tageza n'agiwa nawa Even Lago ensigo wulira wano byonna nga bitandikidde kati ninyo aha ono taata w'omwana obeera nga yeggwe omwana ye ayagala amuwa ensigo bw'aba ensigo bagimuwadde adda mulwadde naye era bwe wabaawo complications era dokita bonna bawulira nga boogera kakati abafuna problem oli teyamira mpekeze oli teyakola biki they don't give the blame to themselves they put the blame on the patient owulidde kakati ekyokubiri ezo transplant omuntu ali supposed okubeera ne kidney ebbiri ne bamugjamu emu nga zombi zibadde zikola balina omuwa medication your entire life that's what it is going to be kati omwana abeerenga ku ddagala all the time for the rest of his life olidde ng'ate abadde mulamu ekyokusatu abantu badonatinga when they are dead not when they are living olidde babawa forms nti bwobanga you have expired can we take your kidney that's how they donate naye omuntu tova eri muntu mulamu noga nti kidney yange yino mugitwale ate muwaso ng'oli mwana muto kubanga kakati omwana omuto aba alina time nnene nnyo gyakyaliko ey'okubeerawo mu bulamu nga ffe bwe tubaddemu obulamu bwaffe olidde naye ayagala abeere ne kidneys ze enjoying life olidde so I'm totally against it much as I know it is the only way that can save your life for the time being naye we have to look for another way of getting that not through our son aya basi ye mukulu oyo Teacher Andrew Sekisonge yali bbawo omukyala Even Lago ng'omwana we yayagala okuba ate nga muwa ensigo omukulu ono weyaviira Even Lago yaviira yali mu kibiina kye bayita Mustard Band abagijjukira obulungi Mustard Band eyo gye yali mpolampola Even Lago asobodde okuba ate nga abeerako mu bandi ez'enjawulo gye bayita Flash Band yali akola backups ez'enjawulo ku bakyala nga Kalona Kimera Alima yakolako backups ez'enjawulo ku bayimbi nga Chameleone era nga mukyala ono azaalibwa side ze Kalungu awo omukyala gwe bayita Even Lago ono gwe kutegeezaako ono omusajja bayawukana ng'amukuba bubi nnyo nga bwe nkutegeeza n'agenda ew'omwami e Sudan Even Lago wuno alemye mulwadde atabuse I don't think that there is anyone asinga okwagala Fred asinga nze okwagala Fred mwana wange nze muzaalira buli kimu nze nkimukolera era tewali nnyanyambye ennyo futuka waali so kati I don't know what you're talking about yes kakati abantu babiri omu mulamu mugenze omu bamuggyemu organ how will you know that organ gye bajjemu mwana gye bakutaddemu how will you know
how are you going to guarantee nti kakati organ gibataddemu ye y'omwana ogenda ziramba ensigo nagirambye I'm not okay banjagala tuteeke musa. I know the pain you are going through, but that pain is not as big as the pain you can put a crown on the child. Aya tata w'omwana yagamba nti omwana akyali muto ensigo bafune endala. Ye lwaki ye tata w'omwana tagaba nsigo ye tabyogerako wabula ye omwana yagamba yali ready okuwa mama w'ensigo wabula tata w'omwana agambye nti omwana muto bw'obanga oli gwe bannange naye evina guno akyaganye agambye nti ne test bagikola dda milioni 10 omwana bakakasambwa agenda ku ensigo esobola okukola buli kyoyogerako twakinoonyerezaako dda. We have googled, we have talked to doctors and many doctors, we have talked to people who have been donated to and the people who have donated. Banga nze wendi babeera bampeereza buli ssaawa abantu abadonatinze ne badonatingidde ono omwana wampa like kidney oba omuti nange ampadde tabeerayo ku ddagala for all the life abeerako for 2 weeks naddayo nakola ebibye bakuba ekikyukamu ebira diet abatakkirizibwa kulya nnyo nnyama talina nakunywa mwenge byebyo byokka singa badde yetaga kidney endala bantugambidde ku test kubanga era omuntu basooka mukebera bulungi ne bategeera nti ali fine ne gyalina esobola mubeezaayo emyaka gye gyonna katonda gyamutegekera ku nsi naye balaba nga tekisoboka tebasobola gimugyamu. That's why they do all those tests. They are not cheap tests. They cost about 10 million, all the tests. They check everything in the body. You can talk to people about it. You can talk to the doctor. Kubanga the doctor gwenkuweereza ennamba doctor ankolako yakola ku kidney mu Uganda. Aya basi bwebyo nno amaloboozi ago gabadde ga ssimu ivina gukisuubira okuba nga yeesobodde okuba ate nga agasumulula olw'embeera nti wafunye obutakkaanya ali eno kusonda ssente ate omusajja naye ali eri kuwakanya bibye yeesobodde okuba ate nga agenze mu ddwaliro nga bagamba tebageza omwana. Aya basi sooka owulire embeera nga bwetambula omukulu bawa ivina gwawakanya era bwewabaawo complications era doctor nabawulira nga boogera kakati abafuna problem oli teyamira mpekeze oli teyakola biki. They don't give the blame to themselves, they put the blame on the patient. Owulidde kakati ekyokubiri ezo transplant omuntu ali supposed okubeera ne kidney ebbiri ne bamugjamu emu nga zombi zibadde zikola balina omuwa medication your entire life. That's what it is going to be. Kati omwana abeerenga ku ddagala all the time for the rest of his life. Owulidde ng'ate abadde mulamu. Ekyokusatu abantu badonatinga when they are dead, not when they are living. Owulidde babawa forms nti bw'obanga you have expired, can we take your kidney? That's how they donate. Naye omuntu tova eri muntu mulamu noga nti kidney yange yino mugitwale ate muwaso ng'oli mwana muto kubanga kakati omwana omuto aba alina time nnene nnyo gy'akyaliko eyokubeerawo mu bulamu nga ffe bwe tubaddemu obulamu bwaffe. Owulidde naye ayagala abeere ne kidneys ze enjoying life. Owulidde so I'm totally against it much as I know it is the only way that can save your life for the time being. Naye we have to look for another way of getting that. Problem endala gye ndaba mu kintu kino it is involving a lot of money. Okitegeera kakati gwe patient to you it involves life. To the child it involves love. N'abakwatako abantu bo. For both it involves love. To other people this is business. This is business to other people and that's why it involves a lot of money. Holiday. Kakati kino tekiri kulaba mitima gy'abantu. Eno issue eri wakati wo obulamu bw'omwana n'obw'omuzadde. That is the issue. It's not about who doesn't love Eve, who wants her to die. No, the issue is about the life of the child. Obulamu bw'omwana buyimiridde butya. Nedda banaye, we are not in a competition. Abaana tubazaala buzaazi nammwe nga bwe baabazaala. Owulidde and you people mwe mwakula mulina orphans. Aya basi ndowooza ogiwulidde ensonga eyo kati niye mu ddakiika nga 2 sooka omala okuba ate nga ombuulira ivina gw'embeera gyasobodde okuba ate nga atuukamu mutabani we yagamba nti ensiga gyagimuwa ne bw'oba ogambyeko ivina gu ye byaliddeko abiriddeko omwana eno kyagenda okugendako ng'ensiga emu bagimugyeko. Siri musawo naye mwe muyinza okuba muli basawo. Esebo webale kutuweereza esebo amanya muzeeyi ndittabyamu omusajja akalangidde n'omusajja waakaakanyamala maama w'ensigo omusajja akkirize bajjemu eyiye bagimu sebo agandike agamba atya anze ndikiriya ensonga yiyo
osogerako ne birimu yali kibimba kyazanga naye ate omwana wabanga asazeewo okuwa maama w'ensigo lwaki taata wabiremeraku mwana akyali muto yesu akyali muto naye kati omusajja yaba agimuwa kuba omwana bamuleke ate sebo Ibrahim Saiba Nitodede. Wakati mwana wabanga kiriza yawe ndo mama wabona bamuleka mama we ndo msajja bamugana kadi msajja kiriza yibya abamu. Ibe bale kuliriza American Angel obeera gwe nga gwe mwana wa Even Lago gwa wa yensigo. Akadde kano omwana aweza bwezi myaka 18. Tata w'omwana agamba nti bali bakola ssente bagala kukolamu ssente wadde kituufu ensigo ogyetaaga twalifunye omuntu omulala ne mu bigambo byonna omusajja yeetagamba nti ensigo agiweeyo kati bw'obanga oli gwe